نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على نعم التي أنعم علينا ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. abaruganda abarungi oluvanyuma lw'okutondako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah asokusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Njagala tubeere nga tulaba ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gyabeera nga atubuulira emiteeko gy'abantu egiri mu duniya. Njagala lwaki ndeta hadithi eno, njagala buli omu omanye nti Allah bw'ati bwe yateekateeka abantu ku duniya nga bagenda okubeera, era otebenkere n'ekyo ky'oli omutima Allah kyeyabeera nga akuteekamu omuteeko ogwo, obutebenkere osabe Allah abeere nga akuteeka mu muteeko ogusingira ddala okuba omulungi ku saidiyo. Nabbi yatugamba omuvubuka bali bamuyita Abdul Qabsha, mugamba ati mbabuulira, yagamba swaba nti mbabuulira ebigambo byange naye mubyekwateko nnyo. Nagamba nti innama dunya li arba'ati nafarun, yagamba nti mazima edduniya eno erimu abantu ba miteeko ena. Yagamba nti innama dunya, ti mazima ensi eno li arba'ati nafarun, erimu abantu ba miteeko ena. Nagamba omuteeko ogusooka, nagamba nti abdun razakahu Allahu maala wa ilma, nti omuteeko ogusooka mu nsi muno mulimu omuddu nga Allahu tabaraka wa ta'ala razakahu Allahu maala wa ilma, nga Allah yamuwa bibiri, nga yamuwa esente, nga yamuwa maali, nga musajja alinawo masha Allah, wa ilma, namuwa n'okumanya. Bwe osanga abasajja abasinga obungi nga mumanyi eddiini agitegeera, alina ku sente ate nga ddiini agimanyi, yasoma, atya Allah tabaraka wa ta'ala, amutegeera n'okutegeera kuli okwannamaddala, ate nga n'esente azirina. Nabbi n'agamba nti omuddu bw'atyo, agamba nti fahuwa yattaqi Allahu fiihi haqqan, nabeera nga sente zazikozesa, nabeera nga atiiramu Allah mu mbeera gy'alimu, ng'atya Allah mu butuufu bw'okumutya. Wayasila fiihi rahmahu, nabeera nga ayunga n'oluganda. Si bano abantu abafuna sente nga benganda abaawukanako, nga beeyawulako, ng'abeera awo nze nafuna esente, nze kati njakolawo ekika ekyange, nabeera nga ate abenganda addamu kubasaadaaka. Oyo aba talina kumanya. Naye omuntu yenna amanya olufuna ku sente, abenganda basooka okusembeza, nabeera nga ayamba nabo abeere bulungi, kubanga muganda we abeera bulungi gw'ofuna emirembe, so nti waba afunye ekizibu aba asobola okiyimiriramu nga ye. Nagamba omuteeko ogwokubiri, yagamba nti abdun zakahu Allahu yagamba nti abdun, mulimu omuteeko ogwokubiri, mulimu omuddu zakahu Allahu ilma walam yarzuqhu maala, mulimu omuddu nga Allah tabaraka wa ta'ala yamuwaako kintu kimu, nga yamuwa ilimu, ng'amanyi, musajja mulungi masha Allah, ng'alinamu okumanya, walam yarzuqhu maala, wabula Allah tabaraka wa ta'ala n'atamuwa riziki. Omusajja ali awo gebayita sadiqu nniya, musajja ategeera bulungi nnyo obukulu bw'okusaadaaka, era nga yayimiridde awo n'akubiriza okusaadaaka, naye nga bambi talina kyasobola kuwaayo. Naye nga omusajja amanyi ng'atya Allah tabaraka wa ta'ala asinza, era nga muli mu mutima gwe yeegomba abeeko ne kyawaayo, naye nga Allah tabaraka wa ta'ala teyamuwa busobozi. Oyo gwe bayita sadiqu nniya. Era nabbi yatugamba nti omuteeko guli gwe nsoose okwogerako gwe muteeko gukyasinza okuba ogwa waggulu, bi afdalil manazil. Then guno ogwokubiri, omuddu Allah gwe yawa riziki, gwe yawa okumanya naye nga talina riziki. Nabbi yagamba nti omusajja abeera awo nga ye muli yeegomba abeeko ne kyawaayo naye nga tasobola olw'okuba nga talina kasente. Nabbi yagamba nti omuntu oyo Allah amuwa empeera ya mirundi ebiri, amuwa empeera y'okutegeera ekintu ekyo ekyokumanya, n'amuwa empeera y'okubeera nga alina nniya ennungi ey'okuwaayo wadde nga tawaddeeyo, era Allah tabaraka wa ta'ala amuwaamu empeera ye, olw'okuba nga alina eniya ennungi nti singa bambi mbadde n'akasente nandibadde nange nzimba ku muzigiti
n'atugamba omuteeko ogwokusatu nabbi yagamba nti wa abdun razaqahu Allahu maala walam yarzuqhu ilma, nti mulimu omuddu mu nsi muno, mulimu omuddu nga ye Allah yamuwa maali, yamuwa riziki ng'alina ssente binyoomera, walamu yarzuqhu ilma, naye nga teyamuwa kutegeera yadde n'akantu n'akakedde ntakamanyi. Bwe osanga nga Haaji azimbye loogi, Haaji ategese kivulu ky'abayimbi, yafuwa abayimbi sente, yawa abasamize sente, yateeka azimbye kyaki, ye olw'okuba talina kyamanyi mu ddiini, sente zimutuma kyakola nga talina yadde okumanya. Yagamba nti mulimu omuddu nga Allah yamuwa sente zazirina naye nga teyamuwa kumanya. Byoba osanga nga sente ze azikozesa mu bubi, era wano yagamba nti fahuwa yakhbitu fi maalihi bighayri ilmi, yabeera nga sente zazoonuuna azisansanya awatali yadde n'okubeera nti nga takozesa kwadde okumanya kwonna kwonna mu kusansanya sente ze. Nagamba nti la yataki fihi rabbahu nga tazikozesa kubeera nga atya Allah tabaraka wa ta'ala, wala yasla rahmahu, era nga tazikozesa kubeera nga ayunga enganda wakati we n'ab'enganda ze. Byoba osanga nga ate ab'enganda addamu kubasaadaaka, addamu okukola ki, tonnyumiza bya Luganda, sente zange tonteetamu bya Luganda, nazifuna nzeeka. N'agamba nti wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, n'abeera nga tategeeramu Allah we mu butuufu bw'okumutegeera nga akozesa sente z'alina, n'amanya nti kino kyengera Allah yakimpadde, yalowooza maanyi ge ntuuyo ze. Nga walaba Karuuna, Allah we yamuwa ku sente, bamugamba okubaako nekyawa, yagamba zino sente nazijja mu ntuuyo zange, maanyi gange. So Allah tabaraka wa ta'ala nabbi natugamba nti fahaadha bi akhbathil manazil, nti ogwo gwe muteeko ogukyasinza okubeera omubi. Allah kwe kukuwa ekigezo n'akuwa ssente naye nga tolina kyomanyi mu ddiini, kubanga wallahi ogenda zisansanya mu bukyamu, ogenda kubeera nga n'ebitandibadde nga obisaana obikola omusiraamu nga gwe byokola, teekawo mabaala n'ogwosuubuza omwenge, buli n'okola edduuka osangamu sigala, mairungi, bbiya. Tosobola kubeerawo nti obusiraamu tebukkiriza muntu kutunda mwenge, gwe oba buli kimu otabika halaali ne haraamu. Awali ebivulu w'ogenda olw'okufuna olina ku ssente, abo babakolerawo ekigwo w'ogenda kubanga ssente ozinayagala zisansaanya. Ne bagamba nti twagala Qur'an, saa zino waliwo basigidi yagala Qur'an, tosobola kuwaayo n'ekikumi. Omuteeko ogusembera ddala nabbi gwe yagamba nti wa abdun, ate Allah tabaraka wa ta'ala waliwo omuddu gwe yatonda, wa abdun, Allah akbar, lam yarzuquhu Allahu maala wala ilma, nti ng'omuddu oyo bambi Allah talina kyamuwa yadde ku bibiri, nga Allah teyamugabirira yadde esente, talina maali, ali awo mwavu, ate nga Allah tabaraka wa ta'ala teyamuwa yadde okumanya, ali awo kimbuyege, talina ssente, talina irimu, talina kyamanyi mu ddiini. Nabbi yagamba nti fahuwa yaqulu law anna li maala la amaltu fihi bi amali fulani, nti singa nga era abeera awo buli kaseera omuddu we nga naye se wagamba, singa mbadde kuba na sente nze nandizimbye wali eroogi wali nandikusinga gundi bwakola, yandibadde nga olaba nti abantu abasinga olungi olufuna ku sente badda mu kusaadaaka bannaabwe ekola ki, olw'okuba talina irimu, talina knowledge yonna mu bwongo nti obusiraamu tebwagala kino, ye byeyeegomba byebyo. Abasinga mbadde kuba na sente nandibadde ngula bamalaya 20 olunaku lumu, buli lunaku ngamba ne bamalaya 20, oba oli mbaddeko butikitiki 6 nga nze musasula kubanga sente azirina. Kati abantu bwe batyo nga Allah teyamuwaako kumanya mu bwongo nga tabuyina, talina magezi muli ag'eddiini, byalowooza. Era nabbi yagamba nti olw'eniya gy'alina eyo embi, Allahu tabaraka wa ta'ala amusasula okusinziira ku niyo gy'alina. So baddu ba Allah, makubiriza Allah yateekula abantu emiteeko ena.
ogusooka gwe bayita alimu ganiyo nga mumanyi ate nga alina ne ssente, ne wabeerawo gwe bayita alimu fakiru nga ye mumanyi alina irimu naye nga ate mwavu, ne wabeerawo gwe bayita alganiyu jahiru omuntu nga alina ssente naye nga nga musiru mubuyabuya talina kyamanyi, ne wabeerawo ate omuddu asembera ddala alfakiru jahiru mwavu ate nga musiru mubuyabuya kimbuyege talina kyamanyi. Egyo emiteeko gy'abantu ena. Nsaba Allah tabaraka wa taala buli omu ayinza ogamba ati oba kati nze nsabe tubeere mu muteeko ki, wabula tusabe Allah tabaraka wa taala atuteeke mu muteeko ogukyasinza okuba omulungi gye tuli, nga walaba nti wanaatuteeka awo wetugenda okuumira eddiini yaffe paka ku akhira, kubanga ayinza okugeza n'akuwa ssente wallahi ng'ozeetaaze ne zikuviirako okuyingira omuliro, ate waliwo omuntu Allah gwawa ssente nga wallahi zijja kumuyamba ate abeere ng'ayingira ejjana. So byonna birungi, wabula tumusaba Allah tabaraka wa taala yasinga otumanya obunafu bwaffe, yasinga omanya ebiri mu bifo byaffe, tumusaba Allah atuteeke mu muteeko gw'alaba nti awo ajja atuweerawo ejjana era tujja kutuuka okumusinkana ng'atusiimye. Nsaba Allah abeere ng'akkiriza. Barakallahu fiikum.